Kusawa emu n'ekitundu drone zange zikutte wasanya Karoli Charles Peter Mayiga nga akyama agende wa Museveni erwakitula omusinkana saa ziri binda chika abiri mukaaga wabula kusawa emu n'ekitundu eyakawungezekana akaliro drone zange zikutte Mayiga nga ali mu konvoyi ye akyama agende erwakitula okusinkana Museveni ambuli kye bagenda okuzaako. Naye omwami ono bwe yeekengedde asoose kuyimirirako ku Sky Blue Motel. Mwenna bamanyi ku luguudo ogende wa Museveni. Bwe yeekanze n'amanya nti waliwo amugoberera asoose n'ayimirirako ku Sky Blue Motel. Nga yeekengedde nti waliwo amugoberera omulabisa. Saagala kuta video eno kubanga eyinza okuleeta obuzibu eri drone zange naye mmanyi Mayiga kwoli Mukama Museveni kwali muli mu meeting essaawa zino mugenda kuteesa kiddako. Ne video posting koze kusawo mu n'ekitundu obadde ogenze kusinkana Museveni lwakitula era bwe weekengedde drone zange osoose kuyimirira ku Sky Blue Motel nga tonda wetagenda lwakitula. Ne gwe obadde mu public emisana ng'oyogera bingi ng'obuzaabuza abantu. Bano abasajja be bamu bazanya muzanyo gwa Museveni nga bwe twakubye ejjinja mu kisaka kubagire ba YouTubers simere bannamawulire bonna abadde beekwese mbogera ku nsonga ze kumbi bonna ba mafia bakolera NRM muzo mu kitegedde bulungi. Kati Mayiga esaazi noli wa Museveni muli mu meeting kubanga mwena kye mutannamanya kyekirwa ono ayagadde sinkane gamulengejja before nga ku Lwokutaano tebannasinkana ba parliament bonna abagenda osinkana Museveni erwakitula. Ebbaluwa ne yafulumye na kuzomwezi 23 omwezi ogw'okumi ng'eyita bamemba parliament bonna aba NRM basinkana mu caucus meeting egenda okubeera ku Lwokutaano era kuzomwezi lumu omwezi ogw'okumi n'ogumu ku mwaka 2022 ku ssaawa 3 ez'okumakya ekisozi mu faamu ya Museveni gye yabba. Byonna babege bajjiba nabyo era bagenda okubeera abayitidde okubeerayo kuliko Mugundu Yoseri yennyini kuliko vice president we kuliko prime minister kuliko ne secretary general nena ne party bagenda okubeerayo jene balwa kati bagadde onajje olwaleero bamwe briefing biki byagenda okulimba abaganda zamutegedde okubajjukiza Mayiga omwaka kumu n'ekitundu emabega yasooka naga nti ekitongole ekya Uganda Coffee Development Authority bakijjewo tekirina mugaso. Mayiga kennyini video mwagirabyeko kati ate y'omu yagamba nti akirwanira kireme kuvaawo mukitegedde bulungi. Kati bwe mutamanya mizanyo gy'abaana abasajja temugenda bategeera nze mbatadde